Abakulembera disitulikiti y'e Mubende bazikubyemu ne zaaka oluvannyuma lw'okusanga ng'ekitebe kimenyeddwa nga ofiisi etwala ebyenjigiriza yonna baginyaguludde. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Benon Kayiwa ategeezezza nti ebyuma bikalimagezi ebinyagiddwa mubadde enteekateeka z'ebyenjigiriza zonna mu disitulikiti. Abantu bano kirowoozebwa okuba nga baayise mu kadirisa akatono akali ku toilet ey'omunda. Naye bwe twogerera nga tetunnabaako nnyo bwe tusimbako ssira oba lunwe naye nga okunoonyereza kugenda mu maaso. Poliisi wetuuse mu kitundu kino etegeezezza nti abanyazi ekitongole kino baleseewo n'ekiwandiiko ekyeyanza gavumenti olw'okubawa kompyuta ze banyaze ng'era bakyabba okutuusa nga gavumenti ebawadde emirimu. Ofiisi endala ezimenyeddwa omuli ey'ekitongole ekiteekerateekera disitulikiti eno ng'eno nayo bagirese enkalu nga n'ekitongole ekizimba nakyo balese bakyeze. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Francis Kibuuka Mooti akukkulumidde poliisi olw'okulema okukola ogw'okunoonyereza ku ngeri ekitongole gye kimenyebwamu kubanga guno si gwe mulundi ogusoose. Njagala kwegattira wamu n'abo abanyoleddwa era nvumirira ekikolwa eky'okutyoboola oba okuba ebintu by'abantu kubanga education department y'abantu ba disitulikiti y'e Mubende oba ya ggwanga lino Uganda. Ekyo ekikolwa ekikoleddwa nkivumirira ne sekuvumirira yenna. Kyokka abantu bagamba nti abakulembeze mu disitulikiti bandiba nga bamanyi ku buzannyo buno kubanga bakizudde nga waliwo emirimu egibalemye kwe kwekwasa obubbi. The police is still investigating. Is it the first time? It is not the first time. Teri mubbi ayinza kuva bweru ajjabba ebyo bikompyuta bikadde wabula bo bennyini be babibba. Bwe bamala okumanya nti balina ssente oba ze babulankatanyizza okubuza obujulizi babuzaawo bikompyuta ebyo. Guno si gwe mulundi ogusoose nga ofiisi zino zimenyebwa ate nga zisinga kumenyebwa ng'omwaka gutandika.